Omuyimbi Vinka atuyimbiddemu oluyimba Mapozima we ku mukolo esaidi eno ate nga Leema Namakula Kingisaha Irene Intale munange beeguddeko mu katambi wano ku mukolo ate nga munange omuyimbi omukyala Winnie Nwaji naye atuyimbiddemu amasannyalaze munange esaidi eno ku mukolo munange oba wali ate ku ceremony esaidi eno ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi ka Kingisaha n'omukyala Leema Namakula era nga bw'olaba munange balekinzeko wali up ku mukolo ogumu munange era nga kubaddeko n'omukyala omuyimbi muyite wali Irene Ntale era nga bw'olabaawo ndowooza omulengera oyo awo ne Kingisaha esaidi awo munange n'omukyala Leema Namakula mu katambi ako akageetinze nnyo vayiro ku mukutu ogwa TikTok munange esaidi eno ku ceremony gye babaddeko esaidi eno. Probably spend actually more time with them Monday to Friday than he spends with you in the day. So we want to give them their time to celebrate. It's a big family of his. They love him. They're not just employers. They are a family. So we want to give the Okaline advocates. Kati munange ukankujjewuko ate nkutegeezeko Vinka munange atuyimbiddemu oluyimba Mapozima we Vinka baby Mapozima we esaidi eno ku mukolo esaidi eno era nga bw'olabaawo kansukwe nkuwa akatambi kano ate Masa Wonjije n'omuyimbi Winnie Nwaji. Nga bwekito munange ate bwekitambudde omukyala nanye eddoboozi ate muyite Vinka munange wali abadde atuwaamuko ate ku ceremony bambi gye yabaddeko emu era nga akatambi kano nako katwedinze nnyo munange ate ku mukutu ogwo ku kitabi ekyo nga bw'okiravaawo munange nga bwekitambudde mu katambi ako kati munange kankuggyewoko awo katono nnyo ate nkutegeezeeko omuyimbi Winnie Nwaji munange wuno avuddeyo era naye n'atuyimbiramu ku munange ate ku ceremony emu era esaidi eno mu katambi munange nako akageetinze vayiro wali omukyala bannange anyambayidde gomesi omukyala Winnie Nwaji anyambayidde gomesi ebifaananyi ndowooza obiraba ebyo bitambwidde ddala bulungi nnyo ate wali ku mukutu munange ogwa Instagram. Actually ngenda kubeera nga nkulekerako ku katambi kano aka Winnie Nwaji olabe engeri munange ate gy'abadde naye bambi nga naye awamuko ate bafaanizi be esaidi eno katono nnyo ate ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo bwekiti. Video osobola ogimpera like n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala.